Bosco boss sister wayina ku sente muzanya sente azirina bulungi nnyo nitazigaba. Yesu ketugenda maaso katusoke tulengere kalango kano katono nnyo nagambye eti niyeri kukaminga isuri tujikutusako essaawa yonna katusoke tulengera akalango kayo omuli abazanyi bonga Ntongo Florence Muga ya Faizo original names tuli kuba sitabuka ku mulundi guno mu firimu ey'omulembe twande nze yamuwambye njagala obeko Kasire John Bosco kyonna njagala omutwalo gwa $1 kati wakati w'okuba nti ennaku zino abantu balowooza ne basobola okukola sente mu bannaabwe anti babawambako ab'eŋŋanda ne babasaba omutitimbe gw'essente ogutuuka n'okubalema bambi era ekiddirira kwe kuba ne bafiirwa eŋŋanda zaabwe. Kakati mu firimu eno emanyikiddwa nga Bukenya Smart Yala Entertainment Kabana na Mwanje Stephen tugenda maaso kalango katulaba katono nnyo Kasire John Bosco bonna bazanyi ba Lulango firimu eri ku coming soon omuli n'ennaku ya Angel twagala ku mulundi guno tulabe ekya Bukenya ali muntu Bukenya kwali kubanja Bukenya kwali kiki twala musuule eryo bamutugamwe mumanyi taata wakuweerayo ekyo kiba kiraze wala awantu obadde osubira obuyambi we bugwawo ani ayamba Lupia Joseph Magezi Ronald firimba giyita Bukenya terera mu mboko yimirira mama sente eri ku coming soon girinde gwa kusatu guno tugireeta abazanyi bo bonna abakuzanyidde firimu ez'enjawulo mwebali lindirira wamma Bukenya eisangwa ku Big Boss Video Center Bukerere Bajjo opposite Remo Hotel munoonye kopi zammwe firimu yafulumye dda Another problem, yeah. Brian Wazy, and they even so, yeah. She don't wanna. Yes, sir. Went to. Yeah. You don't wanna. Oh, you gotta. See, girl, would you just please let me know? Say gamba yesoba gamba no. Njagala kumanya. Ninde oba milike. Kuba you're there inside my head. Okay. I'll never play like a game of runner. I'll be your best friend, yeah, I'll do that. When mama yakuza kuzunjunya yakukuma, I'll never be a stabber. She don't wanna, yeah. She don't wanna. Ayagala. You wanna, you don't wanna. Yes, sir. You wanna, you don't wanna. Oyagala, Toyagala. Babe, would you like a trip to Rwanda? Yes, sir. Oh, Canada. Yeah. Would you like to chill in sand? Okay. Speak my language. Let's walk together with the moon. Moonwalk. Yes, sir. Above the plains, above the clouds. Go magic and I'll never play like a game of runner. I'll be your best friend, yeah, I'll do that. When mama yakuza kuzunjunya yakukuma, I'll never be a stabber. She don't wanna, yeah. She don't wanna. Ayagala. You wanna, you don't wanna. You wanna, you don't wanna. Oyagala. I'm so ready now, never change my ways, girl. See, I love you. Kwagala pumped in my nave. See, I love you. And I could be your true love. Sharing our soka. I'm a soka. Babe, would you like a trip to run? Yes, so kende kanda kaimba tandike tugenda patula Akasoobo kaneiba wente. Speak my language. She wanna, she don't wanna. She wanna, she don't wanna. Ayagala. Wente. Tayagala. You wanna, you don't wanna. You wanna, you don't wanna. Tayagala. Kozo. Yo. Tayagala. Woo.
Yesu ketugende maaso atenete tosande kuleka ndi subwa filimu yo fetandika tutandika butandisi Chofre King Visuals ichadi ntandikwa tugende maaso atenete tosande kuleka ndi subwa ntandiko ekifananya soba nafe aba 12 Star Universal Pictures created ichadi ntandikwa tugende maaso iranga filimu eyambuga ya Faizo itandika butandisi tugende maaso mpola mpola toyinda kuleka ndi osubwa mmoga ya Faizo mu filimu etandika atenete sebufu akizampazo ne mwana mulenzi ono King Jose the Rock Monster ichatandika butandisi tugenda maaso mpola mpola Kalema tabalirite mukyala we waka amulese namatovu Rema nga agwamanyi nga senga misanyusa era nga ne Richard Sonko naye nga kusukudeni kwali nnyo ikyatandika butandisi tugenda maaso musisha fika intandikwa tugenda maaso mpola mpola tosande kuleka ndi osubwa Muyomba Zakaria sona kutegezaako nti egenda mu Big Boss Videos era wali mwena abeseta balira nnyo mukono omba musanga obutereevu nnyo eseta tugenda maaso Sara nassa kusukudeni kwali ichadi ntandikwa tugenda maaso Robert Kays mubwaso Kalema kakati mukutandika mbulambalamba tutandikiddeko amaka gayitibwa amaka nga waliwo omukyala n'omwami kati omukyala yabeera omukyala w'omumaka naye omwami yabase maka tulengera ekikolwa ekyokutereeza munnange mwami anti munnange wabiŋŋamba nina okukeera kuyiyizanga agenda maaso ayiyiza omwami agudde eri bano baboosi banakola dda Muga ya Faizo original names Geoffrey King ye director of photography madde nkuyirizayo omugoyo munnange ekyatandika butandisi tugenda maaso amaka agalimu esente galabika n'amaka agalimu obuswazi era oba ogalaba Sima Precious yedita filimu eno waliwo ekyoyita omugaati nga kuliko ka blue band naye waliwo omugaati we gufuukira ekyangwe anti bwe guyita gukarakatawo nga karakita ekyatandika Akasoobo ka neighbor gitandise mbulambalamba tosande kuleka ndi osubwa entandikwa filimu tugenda maaso atenete okuva mu Emmy's Productions katuddako mwana mulenzi ono we yakoleranga be bano bawulira bamwokya byuma ekyali ntandikwa okubajja kwandibadde kwambaawo naye ebyuma gye bikolerebwa ate wayitibwayo walala bagenda maaso tulengera abakozi bali bize ekyali ntandikwa nagambye genda mu Big Boss so tuba tuli awo omwana muwala yanywa amazzi ne gamubukala ne gamutuulira amazzi ono aba akyayo kyana nziga ekyeyisaawo ayokya byuma ogenda okwetegereza enzige yino egenda mubaamu enzige ezitiika nga toyina ddagala lyoyinza ligifuuyira masanyalaze gamukubye badde ayokya byuma n'atunuulira enzi bannange gyomusajja ku byuma gamukuba n'ekiwato nga kyamulimu leeta eno abadde atunuulira nzige mulimu enzige z'ebisiraani ng'ogitunuulira ng'otambula neweekoona gamukubye yanguwa amataga ganayamba kyegamukola ekyatandika butandisi antugenda maaso omwana atunula yava mu yokutunula alulubala bululubazi neomugalekerawo omulolobalo taweweera kale n'omwana mulenzi ono ekizibu kye yafuna kyali kyamaanyi nnyo era ogenda okwetegereza omulolobalo kye gwamutuusaako kyekyo kale bagenda okuyitayita Kalema wuuwo naye lwaki tova ku bakazi omusajja alina omukazi eka n'otuka okulolobalo lwenkaniddeawo oli aseka busezi wabula omulolobazi wakuno bannange oli omulolobazi w'omuluka mwamusanyaze mwagawo yalinga bubi twala eri obadde otunula badde ntunulira byuma obadde otunulidde mukazi ayiseewo teweegaana
Efirimu egenda maaso. So munange ebya mwana mulenzi Kalema byo bwe bitwe byagenda. Toseka. Naye ate oluvannyuma tuddako erudda ku luzzi. Nawe kasitoki. Omuddumu guno teguba gwa kusaanikira. Naye waliwo agakekkereza. Waliwo omusajja mukulu ali ku bizinesi. Omulimu gwakola ikani akima amazzi. Era kyova olaba omuntu yenna atalina mulimu. Ate wabeerawo omulimu oguyinza okuba ne gukuweebwa obutonde newankubadde oba tolina mulimu ogwo gwe wasomerera. Kakati mwana mulenzi ono ku lw'okuba talina gy'asobola awanika bbaluwa n'afuna omulimu yesalawo abe ng'atwala omulimu ogw'obutonde kuba amazzi ago go gaba ga butonde tegabaako gakusasulira. Kati kumbe ku mulimu gwakola asoose n'agwesonyiwa kubanga waliwo ekyalabye kye bayita ekyemyula ate nga kinegguusa. Waliwo bakasitoma bamutumye amazzi ageerabidde asazewo asooka asitulireko ono. Omanyi bagamba enkwanambi efa migugu baabi. Kiki? Ne babiri. Kati wamenya omutima wunozeeko biwoowolo simanyi oba n'akataago kakyawera omenye buli wamu. Ne bannange naye mwotusobedde naye naawe. Kati gwe naawe okyakwana omuntu. Abakazi batunuulira bati ne baba omuntu katonda era atasobola kwana muntu. Bannange wabaaki? Torestula. Kati nze oba nsituliraako naye nze munnaye ebyo byogamba simanyi. Nze munnange saagala bintu byagira enzige yeekyanze. Mulimu enzige etayagala ddagala. Era tosobola kugifuuyira nekkiriza. Sokunda. Naye okimanyi nti nkwagala nnyo mubabi ebyo. Naye wakati ate yaŋŋamba njagala enzige neyeeyongere ate n'enzige baaba nkambwe. Muntu akoze atya? Ye musajja atumutoolo. King Jose, the rock monster, original names, film bagita Akasoobo ka neighbor. Natenga buli kyeminse nkwereza eno tugitandise nanti. Omola nga yeeyongerayo nga takkiriziganyizza na mutoolo. Ate nga mutoolo abadde musajja atwali mulaavu. Kakati yetugamba omuntu atayinaako ssente taafunenga muntu gw'ayagala. Era olugero lutuuke nti omunaba omwavu waakufa. Katuddako ewa Kalema bakyamusekerera. Tanaddamu kukwata ku kyuma kya wolodingi kiri. Awulira kamunguluza ali mu kifo eki mu mutwe. Kenkomewo. Gwano gwo gwagala abakazi. Ate n'omusajja nayagala ennyo abakazi. Obwavu bubeera kumpi naye. Ekitera okumalamu omusajja yenna mukazi. Tugenda maaso egenda mwana mulenzi mubiru Akasoobo puzzle. Tugenda maaso Akasoobo puzzle mubiru original names tuli kuba sitaberere okuva mu Twelve of Star Film Productions. Tugenda maaso kati musajja mukulu ng'ayitawo ye muga ya Faizo ageeka tumunaye mu firimu nyingi gamba nga balimisa mizimu mugaba n'endala nyingi nnyo. Kati eneyo omulembe gye tulina era gye tukutuusizzaako 2020 egenda maaso. Kaka tuddako mu maka gye bazaala omwana ono eno enzige yataama ku kyalo. Buli agiraba waliwo bwe yakubisiza amasannyalaze omutoolo ayagala kuyiga lulimi lwa wano. Yiino eri mu kidongo essimu yagula ya kidongo. Enzige endigize ovaako nve. Ogikuba eddagala nga bwedduka. Yiiyo. Hello. Kati ng'amukubira essimu. Mwana wa mugagga osirimalira kwani. Ani gw'oyalizaako amannyo go? Sebo n'amannyo gaala. Kati toyogera ebigambo ebingi oba oyaza mannyo. Kati yamuvuma tonjalizaako mannyo go. Abaana b'abaloodi andala nga balina akasente ku kyalo. Si be badigidda wali be babigula be bakola ki be bannannyini mubiri. Saagala nze muntu kumalako mirembe. Mutoolo yansookeddeko. Abakyala abamu waliwo abakazi abasajja babakwana nga basente ntono baba alayisi n'alowooza nti kumuyisa mu maaso. Abakazi bavumye nnyo abavubuka banyukula okuba mbu tebalina ssente. So ekyobutaba na ssente kitegeeza nlaavu tebeewo. Kaaka tuddewo ku mizigo. Emizigo kwegamba zandibadde estates ez'abamufuna mpola. Emizigo eyo naye kuba ebizibu. Anti mukozesa kaabuyonjo emu. Ono abamulwadde birwadde be n'oli abamulwadde birwadde kwegamba ekirwadde ekirumba emizigo kibeera kimakinga sure nti bonna kibaluma. Nze simanyi nakumanya oba neebaze. Kati ono yafunyeyo omusajja banne Mukama Katonda nnyambye.
era munange ndabise okuba nti nyambiddwa nnyo mbadde n'obusowaani mu nju naye munange ebintu byakyuseemu era banenze ngenda nakunyirira nze gwolaba yagenda kunyirira ebintu byakyuseemu bulijjo emindi emitwe 3 emutawaanya kati yafunye emindi ya mitwe 6 ebyekola anje owulira emboozi z'emizigo katuba tuli awo mutolo ng'ayingiddewo gwe soko gye bizinensi yakukima amazzi buli wamu ku kyalo kuno mutolo ye bizinensi gyakola ye King Jose the Rockmaster original names tumujukira mu filimu nga Winners and Sinners oyagala nnyo okulya ku mizigo kuno kwonna tewali atakumanya kaakati pate baali bamumanya dda muli esente bamusasuliza okukima amazzi naye ajja asabiriza emmere ne ku mizigo kwegamba sente zakola takola ki tazitoolako ye musajja oyo kabaki kalengere kasajja kazibu nnyo mwe kagejjera amannyo omwo kadi mbwe amannyo gakagejja kitegeeza kulya omanja mmeka mpa 35 sina zenina wano naye maama efirimu egenda maaso kaakati oluvannyuma tuddako erudda ku kasaluuni bannange guno omusana gwokya ogwa January kati omusana ogwa January guno egukwokya ate gwokyeramu n'ensawo kati ensawo zonna zaakala ensawo zabangamu omuddo nga mugimu ensawo okubaamu omuddo nga mugimu kabaka sente kati emba byopa tekyalaba ku ssente era emba byopa eri awo tebitegeera kakati no tuba tuli awo nga waliwo omuwala ayingiddewo eri enzige ku kyalo teri atagitya kubanga ng'ogyeko ekyokutiguka enyirira kakati gwe ssebo saakumanyira toddamu kumanyira mbu ompereza busoda obutawera wadde liita nze wange taata agula liita olaba we nagamba bane nkoze eki kyekyo kye nagamba tomanyira bakazi yamugulidde kasoda musajja alina okkanyayo takanywangako nakerekereza akawa omuwala kati omuwala aba agenda ava kuyomba mu kabuga nga tasanga mutoolo nze ngenda muka nja kutwala ewali ninza okuliya nintwala amazzi g'omushiizi ogwo waka nova ninja huliya ninayo gwenva okuvume kani nga mugamba niba nenze n'obusungu bundi bubi waliwo amazeeko ekyewungula nva mukalakata enenziga ekalakata bwe batyo nayiwe naye munanga abantu batusobeire hati konkana akugambira wangambira ki eyaguze soda bamuvumye kakati mutoolo atandise okussaayo neera application omukazi nno naye ayogera nga bwaluma emimu aba muzibu tetunyumyemu tugenda maaso mbayire ngamba tunyumyemu tuli mukonyo kati gwe mutoolo tugenda kunyumya ki tunyumyemu ebyekikulu ate saagala kunyumya byakito kale kati obadde onyumya kimu kale kati engeri ya mutoolo esesa busesa neoba ne stress ekuggwako kuba mutoolo ye muntu akima amazzi okwebeezaawo n'obusende bwakola butono nnyo okuleka ndi tafunamu nja kujja tunyumyemu kamala okukola bizinensi eno kantwalire bakasitoma amazzi gaabwe saagala kulumya nnyo bakirayanti bange nja kukulaba edda kuba naawe oli kirayanti njagala engeri gy'oli enzige enkuleetera eddagala ofuuyirwe tugenda mu maaso bagiyita Akasoobo kaneiba okuva mu Emmy's production egenda maaso katuddako ew'omukyala ali wano n'omwami bannange tukola akomawo ewaka yawasa omukyala katto akanyuga eri engulugulu kati aba ali awo ng'essimu ezze waliwo essimu evuga akaze kanseko ka message omutima gukwatiddwako ekyo sisobola gaana kaakati byonna byonna byagenda maaso n'okuleka ndyakkiriza alaga omukyala nti walabika waliwo ekintu ekyeyongedde ekyamanyi ku bulamu bwabwe era agenda maaso musanyufu nnyo
era yeeyanza nnyo okulabika ni waliwo ekikyuse. Tugenda maaso ne firimu. Mukama Katonda aleese omukisa. Mukama Katonda naye asoose kuwuunawuuna awuuna. Omanyi nawooseka nnyo kati atooseka nnyo ekize kati geguma kuba ebintu bigenda kyuka mu bulamu. Tayogera oba obwabombi oba obweyeka naye ng'aliwo ebikyuka. Tugenda maaso kakati munange oluvannyuma ogenda okwetegereza wayitawo akaseera waliwo ennyumba erudda yali tennaggwa. Kati kumbe essimu eyamukubiddwa kwe kulabika ndi awandiika matiriyo alina okulabika ndi akola ku nnyumba eno okugiggala madirisa nzigi n'ebisigadde. Mwabiri n'enkola ne sayidi z'eno 5 ku 8. Genda maaso abaliramu omugagga madirisa gagambalira. Firimu bagiyita Akasoobo ka neighbor. Nagambye egenda mu Big Boss videos wali eri esseeta era nabategeezezza mwena abeerudda omukono munsolo genda maaso ne musuubula ate nga n'ab'ekibuga bajjaze batuusaako bulambalamba. Abula kyenjagala bwoba omaliriza eno njagala okwasaganya naawe njagala tuseemu enzigi ezo. Yesebo kwagala agenda okwetegereza akali muno kasava gwanguweko. Yesebo taata era omugaga buli kimu kyonna ayagala abe nga kikola mu budde. Buli kimu kirina okukola mu bwangu kuba mulungi. Yasuubiza omugaga teri amusinga ye buli kyakwatako okukola n'engalo ze kibeera malembe era agenda muwa ekyo ekisinga. Efirimu egenda maaso munange oluvannyuma kati ogenda okudda eno waliwo omugagga ayomba. Oyagala nkukolere ki? Omugagga ayomba waliwo ekitateredde. Kiki ekitateredde omugagga? Omuntu omusajja akande sente. Omusajja tayagala kunsasula oba abantu babaki waba omuwola ajja agonda ajja yeegonza yeewalula yeeferebemba kyokka bw'otuuka omusaba sente tayagala kuddisa sente. Omusajja musaba sente azire. Sente aziremedde. Udda ennaku ye Sonko Richard original names. Nagamba lekeraawo okuwola abantu mubajja nakutta. Kyengenda okukola kintu kimu si. Omukyala y'amagezi ge yamuwa ebintu by'okuwolaawola si birungi. Era ebbanja lissa omuntu omubanja nga wamuwola mu mirembe n'akutta. Kati omuntu oba tosobola kumuwa muveeko mugambe tolina. Oli wagamba nimpa mpolaayo 2 mugaye ninamu 2 n'enkuwadde miwe. Kwegamba okuuma omunange omukwano kubanga ebbanja litwala emikwano. Kati tuddako wa musajja mukulu agenda maaso ava kupima nnyumba za mugagga asibye oluwato. Kati nga tasanga sirenda. N'abakwata ku masa. Nga nange wenna otunula bulungi daba. Ali wano yeze ogende eno veno kale olabika bulungi bambi. Kati senga kisoboka ekyaki siruwala. Kwata ku bannange enzige z'ennaku zino za kalati. kale Enzige zazize eddagala sizakufuuyirwa. Kali musajja mukulu yatunula bye oli n'akyewuunya. mufaako Bannange kubafunye yaba. musajja bamukuba bakazi b'ennaku zino bakuba abasajja ekintu nga kitabuse butabuse. Abeera ye buli mukazi gwasanga mukubo beerera kati aba ali awo. abeera waliko alina mungi. N'abakwata ku Owaaye kale balala egenda mu maaso kalabe kwagala wadde onsukuma era wali wadde onsukuma nkwagala. Akasoobo ka neighbor. Kati aba akyali awo kumba omukyala omuki ebiriwo owangoza otya Ovudde wakanga ogenda kola. wagambye ogenda ku kyamirimu okola ki? Mbadde nveera ku byamirimu n'enseerera okuseerera kise oseerera omuntu aseerera kuba ngudde ekyo kirabwa n'omulala atali gwe.
omuntu aseerera olaba we nakagwa kana muto oyambala ngatto nanti ngudde naye tugende yagenda maaso yeewozaawozaako kuba munange alina omukalo gwe kate taseerebwa njere oba taseerebwa nyama ku bbuca njine mwana muwalanga katayagala munange mukazi wa munyegere olunokola kali nga tukomewo ku mizigo labona bannange emizigo gyano girina ebizibu kuliko ab'olugambo kuliko abanywi b'emmindi kuliko aba mutolo yuno King Jose simuli mumbozi yakwogera ku basajja bamu temulina bira byakwogerako wakikwatirako bali mu kugeya okala kugwe omukazi nno naye ageyabba omuvaako abakazi b'emizigo batuula wansi awo ne batandika okugeya baba baabwe omusajja omuzungu kyalayisa kali nga mugana ye tolina kyosobola kukolera enjawulo ntono ne bana abasajja baabona abakazi ab'emizigo mwe mulemiza bababa mwe mu mizigo mubageya mubakolimira mubakola ki omukazi akolimira bbaawe era omusajja yene yewasa omukazi omukolimi togenda kulabika nti oseseetuka awantu wonna kubanga ebikolimo bigenda kuba biva ku mukazi we mu nju mwennyini mwosula nga bikulondola ne ku mulimu bamugoba bugobi musajja watukula okuba bagambyeko bali wano bageya babba baabwe musajja tamalaaka atambula mayiro 2 kyokka nze njagala mayiro 9 bannange olindogoyi mayiro 9 mutulugunya abaana b'abandi tubakolimira naffe abakazi abalinga endogoyi nnyini mwagala kutambula mayiro nyingi kutambula kuva wano mpaka mu America muli endogoyi mufune endogoyi zinnammwe luli wansaba bbanga gyokasaba wikyemu emirundi emeka kakani musajja mukulu nga ajja abanja ebyokuntawanyanga okuntamutanga buli kaseera nga nja eno kwewubako sente zange sebo kali nga mugamanya akasente konkagala oyagala bitandike kuvaamu kakadi akasente konketaaga kati era ngenda nako saagala muntu yeewola nga tasasula ontami ngenda kukuba kati saawa eno ogenda kakasa nze siri muntu nkugambye ennaku mmeka sente zange nzaagala kati kati emugamba nikwadde ennaku 2 ng'omaze okunsasula sente zange butasobola ogenda kundaba musajja twayewola nga abasaaga bintu byalimu n'okusika naye kati ate nkoze ntya olina gomanya asobola ogula sawuni yange kati baasalawo saaloni bagitunde kati omusajja sente yazimpola nga ngenda kuteeka endabirwa mu saaluni naye kati ate esaaluni embabyopa weekolera nannyini asaze bagitunde ku ebintu bitabusi bana mugambye kaakano tugenda okudda eno musajja mukulu yuno funeko munnange nga bw'omanyi njagala munnange nange nzimbe ku maka nve mu muzigo ayagala kulayikani yafuna kasente awulira nga emizigo agikooye ye muga ya Faizo oligino names kale tujja kudda mutaala baabo ng'akwata kuba okweyongerayo oyo olererere olerera abayi ntuka mu balego agenda okujja ku mulimu tayagala nakusala birevu musajja gwe twakoledde kaakati agenda masalaga omulimu ogwasembye gwe gwasanyusiza omukulu era omukulu musanyufu nnyo era mwana mulenzi ono obulamu bwe waali